amuga mugende mwabike otyo Anita n'abalaga nti alina sente ezisinga ze bawadde ono. Museveni zawadde Kadaga. Yayiwa sente mu delegates conference. Museveni n'ategeera nti ono aguze delegates conference nga ndaba bwenti. Ni yefuula second national vice chairperson. Ekitegeeza plani zange ajja kuzirinyamu. Jukira President Museveni ayagala teekawo mutabani we. Era ne mutabani we naye yali ayagala kuwamba seeke atekemu abantu be. Kati ono Anita Among ye ne yeeteekamu. Kiraba ne yeeteekamu yagula yagaba sente ababaka bonna olunaku lwennyini lwe balondako yakozesa obumbi obusoba mu 6 olunaku lw'okulonda lwe boosi we ng'alaba bw'ati agamba osobola n'okugula abantu kati bano bwe baagira Anita Among yennyini yalobinga batwala ababaka e Kyankwanzi nga parliament enaba nakutuula balayire kubanga bulijjo bagenda Kyankwanzi nga bamaze okulayira. Anita Among muntu bw'aba alina ekintu kyayagala bafaanagana ne President Museveni akiremerako nnyo akibeerako n'atunula buli wasobola okuyita n'akola buli ekisoboka wansi w'enjuba akifune. Kati bwe bagenda e Kyankwanzi already bagendere Kyankwanzi ababaka Anita Among yali amala dobayita yali amazoba abakalondebwa milioni z'abangezi 5 bonna nabo kubayozaayoza okuwangula akalulu bonna bagenda mulonda Anita yeka bwana mulima yabawangezi 5 ndizibakwata kubayozaayoza kuwangula akalulu ababaka 5 plus omuyita mmere banna kakati abaina ale mbagenda e Kyankwanzi president ng'amanyi nti ono omukyala ayinza obayitamu president kwe kuyita Mao agende e Kyankwanzi Mao babadde bamukozesa kumukyankalanya bali babuuza Mao yakimyeyo kyatali wenaremu kwe kuyita Mao amukyankalanye Anita Among nga tibona agenda e Kyankwanzi yasooka ku secretariat kolaki n'abagamba Mao mujje ku lukalala lw'abalina okwogera e Kyankwanzi olowooza ayogeza malusu sente awo yebeeyogera Mao ne bamuggyako lukalala egesa Mao ne bamugya ku lukalala lw'abalina okwogera President Museveni aba alaba amapeesa agalaba ge banyiga n'agenda n'atuulawo ng'olugondi lutandika olukuba e Kyankwanzi kati ebyembi Anita Among yali afiiriddwa Sezaala Wendoza Magogo yali afiiriddwa ng'ayagala kugenda ng'alina ekibinja ky'ababaka kyayagala kimuwerekereko President Museveni yamugaa tojja wano n'omubaka n'ogwo omuntu yekka eyagenda naye Kabanda ono Wapiero ye ono eyasomye ekiwanda yali agenda ekibinja ky'ababaka okuva e Kyankwanzi abatwala gamba eri program agiwe ategedde nti Mao atuusa azze ng'ayagala yiwa mulimu gwa mukama we mukyala anayegeso olina info kati bamugaana era oba alaba akatambi keyagenda n'afukamira wa president nakalaba president n'amugamba ng'akyankalanya olina mubaka gwojja wano no program kegende mu tikambatwale banziikireko nti nedda no program ino genda ayagala yiwa mulimu wano kati akomawo nga olusirika lugenda kuggwa olunaku olusembayo lweyakomawo ate n'adduka najja eno ng'ate bamuteeze na protection of national sovereignty bill ng'ate etteeka eryo alabika yagenda okubeera victim asooka bagenda oddikwatiramu ate atya bwe bamubuuziza Rolls Royce wagijjawo yagambye atya gift ng'eva mu Uganda sovereignty ekwata ebyo egunatuuka bwe bagenda okulondera Anita Among n'alemezaako basobola omuyoola kubona budde bamutadde ku house arrest ne Kalisoliiso yagambye alonkinze fayo ebyo ebintu bye basomedde Anita Among kati kino kankyogere
mu February bwe bajjiraawo bafulumye ekyo kiwandiiko mbu Seeke yamwendo osinga yali yamaze emyezi ebiri ng'anoonya President Museveni nga tamufuna nga bwakuba essimu yali yawa ekiragiro temumuconnectinga. Olaba ne Ssaabasajja tebannaba mugulira Rolls Royce mpya eya kitaawe yekyaliwo eri mu museum obusobozi abulina. Ssaabasajja kyogamba ye talina mikwano gyinza mugulira Rolls Royce agirina ng'omanyi nti naye akimanyi alina abamubalira nti bw'ogireeta nawe Museveni ajja kwekanga yeesika kati ono ayagala kulaga power ate n'adduka n'ajja eno ng'ate bamuteeze na Protection of National Sovereignty Bill ng'ate etteeka eryo alabika yagenda okubeera victim asooka bagenda oddikwatiramu ate atya bwe bamubuuziza Rolls Royce wagijjawo yagambye atya gift ng'eva mu Uganda Magogo ali affected tali affected ali affected Magogo kuba Magogo si yekka abantu bonna abadde bayisibwamu sente nga ziriko akakwate ku sipiika bali affected ba detective abamu economic crimes nga batandika Mr. Obole okolera omusaala gwa sente meka milioni meka 5 10 oba 10 kitegeeza mu mwaka osobola ofuna milioni nga 12 nti yes tegeeza teri banka eyinza kuwasala leero nesukka milioni 2 oba 3 ku lunaku bwe ruti wafuna akawumbi ku akawunti kavaawa kava mu parliamentary sacco kyeki nti sacco y'ababaka ba parliament oli mubaka wa parliament okiikirira baawa tindi mwogezi ante ntenze mukama wange mukamawo sigeza tanafuna tulo yani obusajja bwa Ntamungu nga Obole bubadde burisivinga sente bwe baba bagezi Obole baba mugezi yani wadde kati yasuze Kenya Anita akoze emisango mingi mu byobufuzi political crimes nyingi political crimes when political crimes tezikwasibwa mateeka political crimes ziba kuba nti oyagala obuyinza naye ate olaze nnyo omukono gwo n'olaga nti enjalo oyina nyingi ezo ensobi zakoze nyingi nze kankubulire Anita Among bwe baali bagenda mu Seeke elections ez'omwaka guwedde President Museveni yabatuuza ne Rebecca Kadaga n'abagamba n'agamba mukanye naye oveemu Anita nanga asivaamu Anita yagaana President Museveni yakwata sente n'aziwa Rebecca Kadaga amugamba mugende mwabike otyo Anita n'abalaga nti alina sente ezisinga ze bawadde ono Museveni zawadde Kadaga yayiwa sente mu delegates conference Museveni n'ategeera nti ono aguze delegates conference nga ndaba bwenti niyefuula second national vice chairperson ekitegeeza plani zange ajja kuzirinyamu jukira President Museveni ayagala teekawo mutabani we era ne mutabani we naye yali ayagala kuwamba Seeke atekemu abantu be kati ono Anita Among ye ne yeeteekamu kiraba ne yeeteekamu yagula yagaba sente ababaka bonna olunaku lwennyini lwe balondako yakozesa obumbi obusoba mu 6 ku lunaku lw'okulonda lwe boosi we ng'alaba bw'ati agamba okay osobola n'okugula abantu kati bano bwe bagira Anita Among yennyini yalobinga batwale ababaka ekyankwanzi nga parliament enaba nakutuula balayire kubanga bulijjo bagenda ekyankwanzi nga bamaze okulayira Anita Among muntu bw'aba alina ekintu kyayagala bafaanagana ne President Museveni akiremerako nnyo akibeerako n'atunula buli wasobola okuyita n'akola buli ekisoboka wansi w'enjuba akifune kati bwe bagenda ekyankwanzi already bagendera ekyankwanzi ababaka Anita Among yali amala dobayina yali amazoba abakalondebwa milioni z'abangezi 5 bonna nabo kubayozaayoza okuwangula akalulu bonna bagenda mulonda Anita yeka bwana mulima yaba wangezi 5 ndizibakwata kubayozaayoza kuwangula akalulu ababaka 5 plus omuyita mmere banna
kakati abaina bagenda ekyankwanzi president ng'amanyi nti ono omukyala ayinza obayitamu president kwe kuyita Mao agende ekyankwanzi Mao babadde bamukozesa kumukyankalanya bali babuuza Mao yakimyeyo kyatali NRM kwe kuyita Mao amukyankalanye Anita Among nga tibona agenda ekyankwanzi yasooka ku secretariat kolaki n'abagamba Mao mumujje ku lukalala lw'abalina okwogera ekyankwanzi olowooza ayogeza malusu sente awo ye beeyogera Mao ne bamuggyako Mao ne bamuggyako lukalala